right tutandika butandisa nate transparency film stars bebakuletedde ntandika tutandika butandisa tugenze mu katundu kaffe akokusatu bagise Kyokola Obadala vije banka zekuweleza Kyokola Obadala ekitundu ekyokusatu tutandika butandisa nate kina Uganda kyaffe ekyomulembe kyetabu Jumba Abdul Rashid ngatakubuze mukatandika tutandika butandisi ne bakugamba di mama beka bwanike Kari Francis ne bagandi muzeyi Kayumba John takubuze mukatandika nakyanja Mase Goreti Segawa Patrick bonnanga mwe bali abazanyi baffe ab'omulembe ntandikwa butandikwa ntwatwa Taitasi ne Pafra Richard Warakira biba camera operators tuli mu ntandikwa yaffe tutandika butandisi twatwa Taitasi ne Pafra Richard Warakira biba editor bakutemera ekifaananyi kyaffe tutandika butandisi kina Uganda bwanike Kari Francis yenanyiri rugero nanyini story ante yedde yirikita mwattu tutandika butandisi location katusabe Dennis Mama Beka yo warfare transport manager yesirwadda ya Sheni entandikwa yaffe Kasensa film stars beba producer costume designer nebagamba nti Okiria Ronald tutandika butandisi muzeyi Kayumba John executive producer Namba jino tugenda twala mudwaliro deni luva hakati mu kitundu kyasooka twakoma Singapore twaleka mutako oyo atuse waka oba uje bali basudde abaana be ng'omukyala ali mukuwowoola miranga abaana be basaddakiddwa naye mu kaseera ke kamaako tulengera kawalaata najja agwa mu mirambo bali bakungubaga kawalaata ze amagamba gabuuza defense bali mu kibiina baabase ati n'abaana ba defense baali babasaayo emitwe bagise Kyokola Obadala ati defense yakulidde okutema bano abaana mwono naye nga n'aba defense nabo batemeddwa defense yakimanyirawo nti ono oyo nono buli omu yatemye omwana wa munne ati labe eŋŋuumi lwaki watemye omwana wange ne babalyola abaatasa baatukola bubi tebatugenda mu ŋŋuumi ggwe tutandika butandisi nnyo kati oluvannyuma lw'emyaka 5 years later bagimaze okutuvaamu sinema yaffe yekulungula nga omanyi obwa sinema katulengera mutaka zamufuula akomyewo ene wa mama Nambi n'atutululu ye yajjanga obugagga n'agenda muno ye n'agaggawala ng'aleetayo mitwe naye twasembye okulaba nga egy'abaana be ebiri yatemeddwako situmanyi kikyazzaako myaka 5 giyiseewo atulengera mama Nambi n'atutululu kati atulako musambwa gwa Nambiko kati ayagala eddagala eri mugwira ab'omumwa abantu bajoboja jajja nyamba ompe eddagala ozibe emimwa gy'abantu nkoyo kunjogerako kale bamuwa eddagala aliteeke mu lulimi olw'ekitooke era tewali muntu alina kubanga nkubako munye tewali muntu alina kumulaba agenda aloga abantu balekerawo kumwogerako basuse abantu boogera nnyo kati ayagala akizibikire lumu kiggwe era nga n'eddagala eddala lyebamuwa lyakusimbera mu kibira kati olaba omuntu lwomulaba omulanga kasaka oyagala omwogerako omulaba nga mpologoma ekivaamu ng'obyesonyiwa ye jajja kyagezaako okutegeeza zamufuula jajja ayagala kwakwabuka yajja mune kasito nyambe ekintu ekyo n'okimaliriza jajja agenda awodookereza tuli mu ntandikwa tutandika butandisi kina Uganda kyaffe kyettabbo abeeka Sensero film stars n'ababuddu timu noserepo buddu films atulengera omukyalo ono bamuyise mama Beka ye mukyala wa zamufuula kati baali myaka 5 bazaalayo ekito bali babasaawa emitwe ne bakigumira kati baafuna ezzadde eddala
Nambuza nti tata waliwa. Nduko mugambe mami agambye nti emmere bamaze ogiteeka ku Kale nagenda atuma omwana wa kitaawe. tulye. Amugenda ali mu lusuku. Jukira tata twamulabye. Ng'amuwa eddagala ly'okuteeka mu lulimi lw'ekitooke. Ne bamugaana omuntu omulabako. Kati akaseera kaabuze. Mama Kimuleso tumayo omwana tata janywe kyayi. Kati zamufuula waffe. Ali eno Jumba Abdullah Rashid Jumba. Kati ayagala olulimi lw'ekitooke muno. Asobola kubanga akiwunzikira muno. Yagagga wale sente yazifuna talina kyabanja musawo. Naye abaana abakulu balugenda. Olaba obulogo. Obulabye. Abantu baloga. Njagala buli muntu yenna yenna njogerako. Osebedde wano omumwa. Ngusaanikiridde wano. Tewabaddamu okunyega. Nzija mu mayembe, nzija mu sitaani. Kati akatonga kajja. Baamuganye yadde omuntu okumulabako. Taata. Anje. Tata. Kuyita onywa kyayi. Mama. Odo. Tojja mpola. Omanya ebizibu nga binajja bitandika mpola okwezimba. Tebitandikirawo. Omusawo yamuganye omuntu omulabako yenna. Kati eddagala ly'olulimi lw'ekitooke ng'alimaze. Oluvannyuma lw'akaana era omulaba. Kati nga tulengera eggaali ye. Ng'ejja ekwata sayidi eno. Bamuwadde eddagala lya mirundi 2. Junior. Kati ng'agamba ka Junior. Junior asigale wano. Taata alinako waagenda. Asigale mu mmotoka taata agenda amalirize ekimuleese. Ayagala ennamba ya dayirekita Lutuule. Gwe kuba ku 075 075 89 776. Beetaaga abazannyi b'ebina Uganda gwe yagala okuyiga okuzannya kina Uganda eky'omulembe ky'ettapu. Ng'oli ne babuddu tuli no Serepo buddu Feremoze. Ng'omwana ow'ebuddu beeyonere. Bajja kutendeka okuzannya sinema, bazannya ebikomando, bazannya future movie, bazannya horror. Endala nnyingi ne comedy kwe batadde. Batendeka bayigiriza buli kimu kyonna ekikwatagana ne sinema. Kali musajja mukulu ng'ajja. Nga yeesonseka ekibira. Naye akaana kano kaalese ka Junior. Obwana buto kwemakula. Kati kakatandika okugula oluggi kafulume. Kitaawe bw'akaana akagambye sigala awo. Ngenda kujja tuddeeka. Mu mmotoka katyamu. Kakwata dayirekiti ekkubo taata lyakutte. Taata ali eno wakati w'ekibira baŋŋampi. Mu mayulugungu. Wayagala asimbe. Gwe ekigambo bulogo. Kati Junior wuuno. Jukira yamulabye ogwasoose mu kitooke. Kati ne mu kibira amulumbye mulimu akaana kakula embazulu bannange. Njagala mwenna abantu mwenna banjogerako mbasibidde wano akannya. Mbasiise wano mbaziise. Saagala kuddamu kunjogerako omunda bwanga mulabe ekibira. Gomba mwagala okwogera mu bigambo mujje mu kibira gye mba mbyogerera. Tewabanga omuntu yenna ayogerera mu bantu. Omuti guno gwensimbye. Saagala kuddamu kulaba asaawula bigambo basaawula bisaawule musaawule ebigambo zembu. Taata okola ki? Mwana wange. Aye eno nnumbye eyo. Naye wabaaki Junior bannange mwana gwe ndi mukugira. Motoka. Nza kulese mu motoka. Lwaki ovudde mu motoka? Ye taata. Motoka Toddangamu okungoberera Junior. Oligwa mu mitego gyange. Ntega emitego oli gigwamu. Lwaki ongoberera? Junior ne taata. Taba kibira. Okola ngoberera omusota ne gukuluma. Tokiddamu. Okoze ensobi n'okuba. Junior yakola ensobi. Kati akaseera nga kayise. Bannange. Togenda okulengera nga yali defense. Yafuuka weewe. Bannange yafuuka weewe. Defense yagwa eddalu. Defense yavaako. Emisaayi gy'abantu girondoola. Omusajja yatemanga emito gy'abaana b'abanne. Yagwa eddalu. Tetumanyi oba zaamufuula ye yamutuusa ku kino oba ani. Naye tumulenga ali ampuluguju ku kkubo. Kano mukadde ako atujja tulengera na butono. Anange ono avuunya embalagala embulugunyu. Baseka. Embulugunyu omusajja namusaawula omunyango. Tebaagala kumanya. Naye nga na butono alabye gwe. Obyeka balagala. Kali na butono najja na butono.
Ana temukuba ono mumanyi defense waffe ku kyalo. Twagala ba defense be babba. Bannange nno etabbeze. Hayina butono kyasaba batuuze basobole kubanga bamuyamba bamusibira defense ono afazada dizibwe ku mutara kubanga defense yali wa ku kyalo tugenda maaso. Hano bakuba abye kabalagala wa bina bakubye omunyango gwa mutwalo. Musajja yali defense nga yasiba ababbi alige batadde ku mpingu yitawo yangu tugende yitawo tumpavu oba kabalagala wano abye kabalagala wa bina bakubye embigo ya kibbo kiramba abantu bazanyirwako tebabulira ebyo. Oluvannyuma lw'emyezi gyaffe 8 nga gimaze okuyitawo 8 months later kekiddako tulaba ebikulukuta kitegeeza tuba tugenze wa Nambiko alambika jajja kaya no batulengeza empuku ya Nambiko mwabeera ng'alagulira mwatumira emitwe abeera omwo mu mpuku nagaita lissabu libeera mu mpuku. Ewa Nambiko watonyolekuka kati tulengera Natyore kati omusajja akomyeyo zamufuula munange ojja kugaggawala tufaayo kyayongera obugagga zamufuula yali yafuna ssente naye kati embeera zajja okuripootinga ewa jjajja z'abantu kwogera obayongere buli kimafune kati jjajja n'avaayo jjajja Nambiko aze n'emmandwa ku luno emmandwa atambudde nayo tagiise ebadde obwekuma byoto agala wasomeza eddagala lyaffe wasomeza eddagala yalisobezza emyezi 8 egiiseewo naga jjajja seeganya eddagala kituufu nalisobya akaana kamulaba agandi mune jjajja omwana yali waawaka si we bbali jjajja munyiivu jjajja musunguwavu jjajja atwakira butwakiriza asiya busiya afuuka akomoota kakomooti wanyiga akomoota akawa eddagala mu kibira wagenda naye wuliriza wali osigadde omwana yali asigadde mu mmotoka byonna jjajja yabiraba emmandwa eraba ekikyamu kyakutuma mitwe naye okulengera baaba ngamba naye yali muntu ndi munyiivu muzzukulu jjajja nsonyiwa anga jjajja nsonyiwe munnange oba nange saamanya nti akaana kangoberera baamugaana okulaba ku muntu n'omu okulabwa paka ng'ayerudde ettale ebava ku mutwe era gamba omukongozi agenda kuwa eddagala lyaffe eddagala lino ligenda kubeera mu kaveera ojja kusibirako ejjinja osobole okuliteeka mu jjembe ly'enkula kulira muzzukulu kati wuliriza yaditwala lisuule mu nnyanja baamutuma ejjembe ly'enkula eddagala agenda liteeka mu jjembe lya nkula ebizinesi zisobola okuba nti zikula bukuzi naye ejjembe ly'enkula eryo alina okulitwala n'alisuula mu nnyanja asibeko ejjinja obugagga bubeere ku ntobo nga ensimbi oba kwe bayite okugenda mu nnyanja atugirabe nanga ndi olisobya todda kubanga ensobi zasobeza zisukka mugumu asusizza okusobya jjajja nanga tojja kudda oddamu okusobya eddagala kati eddagala lyakutwala ku ntobo ya nnyanja asibeko ejjinja ateeke mu jjembe ly'enkula feremo yeeno tuddanga wano nzekakasa nti bijja kuba biwedde muzzukulu kale jjajja ngenda muzzukulu kano jjajja asiibula omuzukulu waffe asobola okuba nga ayongera jjajja agenda atyo agera ngeri yakwawula ayawula bwabuzi kano ng'omusajja amaze okuva ewa jjajja zamufura bamuyise Jumba Abdullah Rashidi
senga Nalongo atunda ebyobuwangwa n'ebyabakyala n'amasefulya n'amasigiri wazze naye senga Nalongo loza Saalongo yali mu Saalongo kati aze wano kayumba katunda ebyobuwangwa amafumu ebyokulwanyisa byebyo Sombi ekyo nno kyakulwanyisa ebyaddala era gavumenti wekusanga nakyo nga tolina layisinsi yakyo oyinza ffumu lya jjajjaawo eyo wiponi w'olifumisiza omuntu otegeera nti emmando si ye nnannyini effumu liryo kiraezo olina okuba ne layisinsi ekukkiriza obba n'effumu agayina ejjembe ly'enkulaawo n'amuwa ery'engabi si lye lino eno ŋŋombe okay ate kino lyankula eryo okay yammeka bosi lya mitwalo 2 baliseera bagamba mai nako ndiwula libo bbola ndabaka likompola bukompozi lyejjo kubanga to badde nkoye mitwalo 10 ange nakuwa emitwalo 10 kale kakugire mwesa kankugiremu emitwalo 3 ompe mai 17 ne kankuwe 12 bategeeragana ebintu byonna byakulamuliziganya tosobola kugula nga tolamuzza ngabwe kali akato kale esente ayina naye ayagala omutemerako ngonditemako naawe ntemerako kale kankuwe 12 afunye ejjembe ly'enkula bamusindisa agenda ayitwale ku nnyanja ku ntovu asibeko ejjinja bamuwadde eddagala ly'okuteekamu obugagga ku luno bugenze mu nnyanja kuli abadde atema mitwe nsabikira kubanga sisobola ayagala munnange ennyanja otegedde ekkuba engeri gy'oyitamu okugenda mu nnyanja tetumanyi biggwera wa sinema yaffe tugenda kalaba okutuuka ku kagwera obutundutundu bwonna tujja kubulaba ak'okutaano n'ak'ekkumi naye nga tuli mukakusatu essaawa zino vijje banka ze nkuweereza banka vidiyo ze musajja wa kabaka taata binti Saalongo hano akaseera nga katambudde tulengera entambula ya mutaka tulengera n'amaka ge akaseera ke kamaako waliwo entambula etuuka tutandika butandisi katundu kasika kusatu banka nze nkote vijje akati mu maka muno mwalimu omwami eyalyeze yona yamutwala ku ndagu alo akati omutaka najje saba nawe jabale gebaleke naawe gebale basi yange taliwa genza eri kulabama namwagala kenze kazilabe nemiwala ziyite egende labe akati asikaali aliyawo mboli yagenze muma yaveeri mbu yagenze kulunda ate mu faamu kati ayisego kikwatako bannange era naseba gwani yenze tutu oli yagenze eri mu kifaamu tutu yazze tutu yagenze eri mu faamu ye eyokubiri eyokuna omusajja yafuna sente kati gano ge maka gazaamufuula naye ono ye mugagga yamutandisa obugagga buno kerekerekere ayingire kerekerekere gulawo geeti ayagala akalimu ke omusajja ayagala akalimu ke banaye abantu mwagala emirimu gyammwe nasikali yeyagalira ku geeti agisindika enyumirwa kati bagulidde omugagga ateekeyo entambula ye asobole okulinda mugagga mune tutandika butandisi antinate kena Uganda kyaffe nagayi baka videos 075 47 028 direct oba oyogera ne vijje banka businema bwonna tubikolako wekina Uganda youtube tuzikolako businema kati omutaka nga atuula wano asalako omanyi omuntu ogaggawala ekigambo ebiwoomera byosooka okuvaako otandika kunywa bikaayira ne bitungununa kati ono yatandika kunywa tuzi oleeta soda naga atompa bulwadde hano tutu yagenda nanona omugagga mu faamu
zamufuula ali mayiika za kasooli. Kasooli wange oyo nja kumutwala mu kyuma. Atambula nga mugagga kati. Si oli ali open roof, open back. Tuto atambula no. Awo sigalo mmwe. Okulembera otyo omugagga n'onyenya akabina. Lwaki? Oleeta ebizibu. Kati omugagga wakulabirawo. Lwaki omukulembera? Muveeko emabega. Tomanya emitima gy'abasajja nti balubu. Teako switch weeyakira. Kati nanyini kalimu. Kere mukomyewo kere. Kati kere. Agulide migege. Bannange jangu. Omusajja galageti ng'anyumirwa. Galageti n'ayawula. Owaayi. Lwaki mutuuziza omugagga munnange wali mu lubalaza? Kati tutu munnange mbadde sitegedde ndi naye mugagga. Okoze bubi omusajja yandaga obugagga oyo. Bamutuuziza no ku lubalaza. Oberanga muntu. Tokiddangamu ekintu ekyo. Ogoberanga omuntu alina amatama ati banene n'otegeera nti alina ssente. Ye anka. Kitutu. Mugagga munnange oli otya? Batandise okwogeramu ng'abagagga. Aye neeyisa y'omugagga ebanga ya mugagga. N'omwavu munnange alina neeyisa y'omwavu. Omwavu aba amaguka. Amaaso tegatereera. Naye omugagga atuula very smart. N'agya essimu ye n'aseereza. Hai tuddaku nabutono. N'olutunulya lonna. Afuluma ayomba bava oba mukwano. Mukyala. Ekintu ky'okupapaza akawundo okikoze naye okunvumira ebweru nti mpapazza bubi ate si kirungi. Mpapazza n'osiima ate kati osiimye ate kati ebweru oyomberayo. Bava mu kawundo n'omutunuulya kati opapazza nnyo olwo. Kagenda eri mukyala yakukuba okubaani naye kana akasajja mukyala kakuyole ayola go bateeka wansi nabutono alwana nabutono omukazi azita n'amufuula abatuuze ne bajja mwete kijja kweyambulira nze kulamira nabutono ayomba ate alwana awalaata bamufudde abakulu temulwana ati muwandiisi yajja n'akakiiko tujja bakuba leka naawe mukazi ankuba ate naawe nkuba kawalaata ono omukazi nabutono alinga ennumba kawalaata ne bamuyoola kawalaata bamuyise bwanike kaali Francis kawalaata baba bakyayomba netulengera entambula ejja nze ngenze kunoba nnobye ngenze waffe kyatutogolo ngenze bayomba bati bulijjo abanyabagagga tebamanyi byakwefuukula bayomba abaavu ye muzeeyiruba akanyuga ebintu ku pickup mukazi agala kunomera mukulu otwalira ebintu bya mukazi wange nga gw'omunobesezza ojja kundaba nja kukuloga omanyi omukazi okubanga oli apakinze emmotoka y'omukazi n'agikanyuwako ebinoba ataddeko ebinoba emigugu agikanyuze ku pickup ya mugagga naba olutalo engato olaata ajjayo ebintu by'omukazi n'abikanyuga eri ku ttale twalina taata waffe nga abikanyuga waggulu ku bbaati oba oli mukazi ono babijjeeyo firimu egenda mu maaso abatuuze basamaalirira mukyala bwono basijja kukima ale tonona kandekeyo okunoba kaŋŋende efirimu yaffe egenda mu maaso kano tulengera omugagga kirabika ejja kuba bulungi kirungi enga nomunene nga olabye ntukidde wano nenze kulambulawo omugagga azze kulambula ku mugagga munne tuuka baga nti abagagga n'abagagga baagalana byeyogerera ekirevu ebuziba ku byonna gwokyatu kisisinkana enviiri abagagga n'abagagga baagalana ekirevu kisisinkana nviiri tosobola kusanga mugagga ng'akeddewo omwavu apaana ayagalayo ki siye pozi ng'ayagala muyita kunaazambwaye naye kitali ekyo takeera sina mulala gwensobola kubigamba ebintu nga bino kati tamufuula ensonga yali emususeeko ebintu bino mbifunyemu obuzibu bungi naga nti ekintu kino kinkaluubiridde kubanga ekintu kitandise okugejja naye ate agamu ningasobya ensonga yazisobya amadagala era bwe yanyonyola n'engeri gye yandagirira nagenda okulaba nga bye yandagirira si bye nakola
owulira musawo no ya owuliriza eddala nga yantumye ejjembe lyenkula nindigula nampedagala nteekemu nditwale mu nnyanja era wano wewosangire badde nva mu faamu nditwale kuki nditwale mu nnyanja nditeeke era kati suubira ngenda kubuddemu naye obuzibu bwe nafunye okusinga ennyo abaana bange bali abaafu kati abaana bambi bakyamuluma anomba nagambye ekintu kye bayita omwana bwembeera mu buliri balomba kwegamba nate buli wabeera mbuli awulira abaana ngamuga taata yimuka ogende okole sikyebaka kutula muganda wange munnange nyamba kakati ebintu bijja kuggwa bi kati ono master plana nagamba buli kimu kigenda kuggwa beera mugumu topaapaala naye nga zamufula ensonga emugezeeko bambi waliwo eyeebaka abaana amuga taata yimuka watutta kukola nawulirako omugagga eyo mbu yalina ebyuma byakasooli yatuga mwana we oyo yatuula mwana nga yimuka ogende okole mbe yezigoti alina zamufuula naye bwati waali tutandika butandise kinauganda naga baana bannayuganda bwe tulaba wagire binauganda by Uganda build Uganda by Uganda tuve ku byabali twagala abaana bewaffe tusobole okuba supporting nga tubawagire basobole okubeera nti ensi yaffe bagifuuleyo omulembe abazungu no bakulaakulanye mu firimu osanga ne gavumenti nga kitongole kiramba kivujjirira bitongole by'obundi bya firimu era ne gavumenti mufe ku baana bakubira omulango ogutali gwa kukungula basobole okubeera nti nabo mubayimirizaawo oba nga bakulaakulanya ensi newakodde abamu ensimbi ze mubawa okulaakulanya ebina Uganda ne firimu industry munnange bo bagula mamotoka bekkusa nze kambyogera abalala batyo byogera akati mutaka ewakalimuke abakamanyi nagaitoga yalirya mulimu gwo ati kerekere migaga agenze migaga yali obunyonyi ne bamugoba ku kyalo najja eno yaggukira eno kasensero bamugoba eri ewaabwe eri yebabulyambu babukolamu enva kati zamufuula tomulengera bamuwadde eddagala kujja kusuula mu nnyanja akeddewo bukeesi bangambye okola eddagala letabanguka bannanga yasanga ennyanja etabanguse ebizibu nga binajja alina okusulayo ejjengo nanga neddagala ejjembe lyenkula nate ennyanja asanze efuukuuse ejjengo libba bukubi naye mugumu mumalirivu ayagala alisuleyo nakyo kigwe kati butusi kanzireke wano ayagala aleke butusi wano egamu butusi agemu butu atuukirize omukolo bannanga obugagga buva wala nno obumu abamu babba bubbi abalala bakola abalala balya ku magezi gaabwe ku kalaamu oyo nowe kalaamu tomunenya ogenda mu ofisi y'omuntu agamba eyo peeni olowooza okuteekako omukono ku gundi ku lupapula lwo n'alya lupapula teekawo ne ssente oyo nno mukkiriza ate gye bayita enguzi omanyi buli omu emuyamba nga tebannabagirya ku ggwe tebaligikulyako ng'ekutaaso jategeera nti eyamba tebagikulyako ng'enyiga ggwe ojja kibira ate ayagala asuule ejjengo likuba naye omusajja mumalivu mbawadde baga nti ennyanja tenoga ati zamufuula agisuddemu ejjembe ddamba oba asuddeyo lyakazooba nkimaze ekekiwedde ati kaŋŋende ndabe ebiddako ayagala agenda atandika emirimu giddemu gitojjere tutandika butandise ekinauganda ffe kyaffe ekyomulembe atudda ewamiganya ne mukyala we nansitu nze ndaba tekijja kati bali wano kati bateesaamuko genda mu masanyu ng'ate mulamuzi tunaamu baali bagala genda out era endowooza eyo nanga mwami tetugenda out okuva mulamu waffe yafiirwa abaana lwekyo ogenda out twaligenza ne tukungubaga oba ne tugenda ne tumukyalirako ne tumukubagiza mu kifo ky'okugenda ku biiki okwonoona essente bamuyise okirya Ronald Luture oyo dayirekita Luture ebyo nno byadda kati yagejja ettama baabali mulinga kabengo kambwa munnange kituufu naye mbutuufu ate mulamu nga bakkaanya tusobola genda mu masanyu tugenda masanyu tugende tulabe mulamu tusobole okuba nga tukungubaga kyoyogedde kituufu mukyala
mukyala wange nakwagalako kuteesa omanyi mulimu abakyala abalengerera ewala tulengera zamufuula avudde okukimaliriza akimaliriza kiwedde akomyewo ayerula ettale agenda okulaba afande jowe olesa afande jowe muyiseeko ntya bamuganye omuntu n'omu mulaba luli yalabwanga agira afande jowe namula jamufuula kati alengera zamufuula yeebuzaabuza n'ayingira akasiko n'atandika okubala gaapu n'asumulula omudumu gw'empale n'ayagala ateme wano kadingo kati jowe yalemerako zamufuula tumulengera mu kiteeta asifuka ogira kadingo kale gira kadingo naye mala nkukyajinga omusango gw'okwonoona ettale amuwadde kajambo neefuula asaasaanya obusa n'asiba baketi y'empale azaamu baketi y'empale zamufuula n'ebintu bimwonoonekera bamuganya okulaba omuntu n'omu naye n'afande jjo wamusanze kaakati tudde ewamiganya yalina ekkanzu ye bw'agijjayo kitegeeza nti aba agenda ku buko oba ku bukoddomi musajja mukulu akwata bbaaga ye laga ye dairekita Lutuule okirya Ronald Lutuule bagenda wa mwannyina yafiirwa abaana babiri yakikola ddabo mulundi gumu haagala agende bakungubake munnaye bamuwene ku mavugo ayina pikipiki bwewapajera otujja yeeyagalira ku ddigi ajamalira kanzu owa kanzu nno okuvuga piki ataddeko omukyala kati awo omukyala n'omumugambirako omukyala ng'omuvuzeemu newogula kagaali n'omuvugamu ayinza okuwa ebyalo ng'okomyewo abakyala balaba edduka abakyala muli bazira bambi atuddako mu bbaala mu banywi tulengera bwandike Kari Francis oyo musomesa ebyaddala kati leero ne muwandiisi batandika okwemulugunya omanyi kigambo kugeya kikwata akati ono batamiivu ati zamufuula omukyala gwe zamufuula n'omwenge zamufuula akwana abakazi nemuga mukyala ekyobakazi si ensonga naye gundi bena alinzita ensonga zamufuula kyani zibali mu kwogerako naye aziyingizaamu bena nabutono omukazi alinzita natwala eri kasajja goli kanafo adawuza ni omukazi akuba ekiro n'emisana aye n'ebiseera ebisinga abakazi bakuba abasajja abamu temukimanyi naye abaana twalina waggwa ng'omukazi amuba n'amusula mu bidomola wulira bidomola kalaka maama munnange jowe ensonyiwa omukazi sajja ye yeetunda sekunyiga ebbeere Kampala naye mwe bamutwala kutabika nawe abagamba nti ali ku kibuga naye mutuufu nange nageze kukulira akakola yakomyewo bamugobesa abongera okugeya bali kuzamufuula ono anywera kadomola emyaka egyo bannange mukadde nankya ende kuteetaaga kutwera ngunywedde mwempa akadomola kala bakwongere ono asasudde yagenza alisewo n'ogwa mukadde nankya gulongunya ogwa gundi gozese mu kipa kala akasajja kategeera ali mu bbaala okugaye kakuba ebigambo n'ogula omwenge tutandika butandisi ante nate tugenda mu maaso tugenda mu maaso ate nate kakati tuddako eno ku popi ku poliisi afande jowe kulagulo bankubira essimu nabasimba eyo mukadde omu bamuse temulino bantu yano bazikula afande jowe alina bye yeemulugunyako veeyo ekintu kya poliisi abatuuze sajjayo poliisi ebeemulugunyako abantu beno bazibu poliisi ekola ekiro n'emisana bannange mwe balikola bafande
mutuweereza bulungi naye baaba Fuula. kintu kidogo asukka Bati, ngenda kulaba wote. Ngamba ate neka. Ngenda kusanga amufula ngenda mukope. akati Mukopelela. olaba omuntu w'olugambo Sanga. ensansa zamufuula yamufuula mulabye yamufuula naawe tekona yamufuula mugobedde yamufuula ogamba zamufuula eyo yamufuula eyo yamufuula n'ayingira akasiko aba akyageya nababa mutakajja nze Kayumba bamuyise Kayumba John original name yensonga ifologonyo zizinga ne ku polisi zalina ensonga ye mwenge gwe twafugwe mwatuweze lwaki mwakoze kalandini ne muwera okunywa ekintu ekyo tikiraba nti kibi kati nzize ensonga yange mugimale aba n'ensonga zitegguka mutumalako eddembe mutumazeko emirembe constitution etuwa emirembe bannayuganda tweyagale lwaki mutuganda n'okunywa kati endeku yange tekyali mu mwenge zizinga kyendiko nkyagala nnyo bamuyise muzeyi Kayumba John ensonga ngireese ng'omuntu ategeera ensonga eno muginyambe njagala mugigonjoole nve wano nga munzikiriza okuddamu okunywa temunkwata kafyu kafyu tekiriwo tekiri mateeka kafyu akiwakanya tekiri mu constitution bamugana okunywa kati mizeyi kifologonyo zizinga yes mukikolera ekyo kati yingira ali mukakuubo wali ojje tugenda kuwa empapula zogenda okuwandikako empapula za kyefuula kati genda n'oyo genda mukayumba kawali kaliwa tugenda kuyamba ensonga tugimale constitution yekole kati kitegeeza ki ekyo ekyakiyingira ku mukayumba ono bamusalira amagezi bamwetooloola jangu tugenda tukuwa eddembe lyo gunte munsiba badde mbagambako bugambya jangu tukuwa eddembe lyo jangu tukuwa eddembe genda bakuwa eddembe genda emirembe mugiyetaaga tukusibe tumbaavu osiri wala obutamiivu andaleze zizinga bukwaya ku polisi temanyi ebyo bamuteekayo kati no munange nga tudde eno kati tutu mama Beka baagala kuyiya kyakulya bannange tutu naawe okimanyi tulya bibumba kati ennyama y'embuzi oleese yaki amaka gaagano kati ebyo byonna byoyogedde owulira nina okubeerawo kati kungege n'ennyama olondeko kyetuna owulidde nagikuwadde ayagala engege ennyama n'ekibumba balondeko ekinaaliibwa ate tuba tuli awo nga zireeta lutuule ne mukyala we bazze mwana wa mama wange miganya zeeno anagambye ajja ku buko kati atuuse epiki agivuze mu kanzu mayiro 5 naye mpaka fumito miganya muwanvu ayinga n'abasezi b'ekibeera akaayi muluddeyo n'omwana nazolabanga nako katonda wange ndikakulike nasanyusa okubalabadde tuvuze kati muko agenda okutuuka ewaka wano ng'embeera yakyukamu si embeera eri gye yalekawo kubanga embeera gye yalekawo mu kusooka yali yakweyiiya kati bazimba amaka g'ebbeeyi munnange abala bazimba amaka abala bwe batema bo bali ku bifuluusi bya ffene ebikuta bya ffene ye defense bamusibidde wano hanyaja koni uyo koni yekanga koni munnange bansibye ye muwandiisi agenza okutuuka eno defense bamusibira njamba munnange onsumulule nza defense wamwe ku kyalo muwandiisi ayagala ayambe asumulule omutuuze munne mula munnange kale no situka tolya bifunensi tolya biwuzi bya ffene abantu babi munnange nyamba onsumulule bamusumula bansibye agala sumule n'ebigere tuma n'ebigere atadde nakabira musajja muyola nekiroma omanyi okusumula omuntu n'akwefuulira kimwefuulidde gwe mirembe nekala sitaboni kisiri wala okoze bubi nandikulumya entumbwe naawe togenze bubi nga sikulumyemu yagwa eddalu yafuuka weewe
Nada mtumula abanyasumula muntu ategeera. Yambya. Nange muyigira nange. Ulira wali mchana wapade ngo ine tembeli esotoko. Kati n'omwami azze miganya. Miga wabanange mwanyina ze. Mwanyina unange. Wamwishe Mama Beka. Original name. Socha mwanyina. Kati muko. Atandika okutunula. Naga nti omuntu omwavu omulabira mukumaga amaga. Omugagga ne watuka nga wazimba gulofa atula mundi kumulaga we bali kuzimba. Naga naye wakazimba uyo kamenyanga olulala abagagga tuzimba tutyo. Naye kati omunaku. Naba uyetegeza munange mwakikola mulina n'entebe zino ez'olukiiko. Mama Beka laba entebe gyatudde mmane kama bya Yesu. Byonna mugamba ye bya Yesu. Yesu yabikola. Abakazi kama yabikola byonna. Nze okuba twava okuziika ndabye enjawulo nga yamaanyi. Enjawulo ezzeeyo. Asangerimaka. Okuba bafiirwa abaana. Kali amaka bagavaamu nga abaana bafudde. Esente ne zeeyongera ne bazimbagana ag'omulembe. Naye tukoze ebintu bingi muna kuba twafiirwa. Naye ekitiibwa kya Yesu muneka. Yesu ayinza batujjako abaana. Muna esente ne zeeyongera naye kasita twazaalayo omulala bati Katonda yabatwala. Katonda yagaba nti yajjako. Omuko najja. Muko. Eradde nnyo. Muko. Nnyo. Oge. Muko. Eradde. Muko. Weebale kuzimba. Katonda akyewuunya ennyumba. N'agayita omwavu akungiriza. Naawe nyiri gwakungiriza n'osiima. Egenda mu maaso. eradde nnyamu. Ate nono muwula abuuza ku omuko wa muno omuko yafunamu akasente taagala kumanya. Naye muko okyuse enfaanana gye wali ofaanana. Muko okyuse. Muko akanyiriro kaaliko. Atuula mu ntebe eda n'olaba ng'agijyamu. Alimu omugagga gw'osanga. Yoga nti ye ono mugagga bujogo ngamba amaasa sente. Yakali awo kanyama ndoogo. Nakagaggaka. Ng'ogira okukakanyuga eri. Naye omugagga nga talina lubuto lulinga kisikutiya kya byoya. Naye ng'afaanana n'obugagga. Naye abagagga mufune ku mibiri okuba nyama ndoogo. Abantu abagala sente banaakuyitako gumira emiggo bakubba emiggo bagamba nti omugagga guni bakubba emiggo ne batwala sente. Mwebuzabuza. Kano muko bagenda ku dining banywe ku chai. Luyite wali dining kakati. Nze mbadde simanyi. Nene bano balimba tosobola tujja mpaka gali n'otuzza mugano. Kali muwandiisi. Kiri ekiyita. Olira aleza akaana alaba akaana omutwe. Patwa. Kati anyumiza mukyala gwe. Okibendi kiri ekisajja ki defense. Kibadde kinkubye engwala nga nkisumulula. Detamiddemu awo. Badde bakisajja kitamidde. Simanyi nti badde kyagudde lukyali kyagula ku kyalo. Jukira emyaka etaano giyiseewo. Ne wongerako emyezi 8 tugenda myaka 6 okuva abaana bwe baafa. Sibe bakisibye eddalu lyazzeemu. Owulira. Omuntu abala emyaka 5 ng'agudde eddalu. Ebiseera by'okuwona ebiseera esinga kiba oba ku 10 oba olinako 10. Myaka 5 ng'ogudde eddalu. Kinvumbye. Owulira. Badde nkisumulwa kibadde kinvumbye kikutte entumbwe. Kibadde kikutte entumbwe. Naye singa abadde simusibe abadde amaze. Naye ekisa kyakuyitirira. Ate n'omwenge ogwo gujja kukusa. Leero omuntu era olina okuyamba. Omwenge ogwo bw'otagukendeeza gujja kukusa. Anti baŋŋamba kunywa. Baakugamba kunywa eggaali ye wagisuula. Owulidde ekyekwaso. Era ogisuddeyo. Abanywa muwulire ebyo ebyekwaso by'abanywa. Baamugamba kunywa tebamwawulirawo bika. Eggaali ajja azisudde. Bannange. Oluusi ajja alina n'obukiringi mu mpale. Kati laba. Obulinga obw'embuzi. Kati alina ne byerabidde kunywa. Twamulengeddeko mu bbaala. Owamba tomanyiyo. Ennyama yange eriwa. Ewa muzenyi kwakwa omanyiwo. Ewa muzenyi kwakwa. Kiryawo okukuba ekisi. Kyokogire odduka eri wagenda muzenyi kwakwa ennyama yange. Mbu yeerabidde ennyama. Lwaki omwenge gujja? Alina engeri y'okwegaana oba okwewaagiriza.
Tetunamulanga aguze ennyama naye omukazi wagezezaako okuba nekyayogera amugenda ennyama y'enkwakwa agyerabidde wamuze enkwakwa. Kati abakyala n'abakyala batudde wano batandika okwogera mugeera abakyala n'abakyala nga nabo bamanyi abakyala n'abakyala era ebirowoozo byabwe abakyala n'abakyala. Wekiri waka twalise si wano. Bano baagala kusimbula kugenda. Olunaku lumu. Ayi bannange olunaku olumu bannange mutulabyeko olunaku lumu. Munnange saze nangoye. Tulina okukola. Kati. Muko mbadde nkusaba osule. Kasooka twawukane. Ebbanga ppambu nga tetulabagana. Mbadde nkusaba osule muko. Nyongera okuba nga nkulambuza ne ku faamu zange nagaggawala muko ebintu bya ddala obugagga si bwa kungulu ndi mugagga ow'omunda. Leka nsema ne zaabu. Omugagga zaamufuula. Je mbadde njagala at least tutuukemu. Owulidde? Oyogedde muko. Nja kigumira. Nakkiririzaawo. Sobola kusula kuba naze n'olugoye lumu nesisobola. Nenda kulira ekisero ky'engoye. Kati ono gwasindira engoye alina engoye. Naye mulamu mangu. Engoye bannange tofaayo. Oba yagala gisitringi nkwe muwuula. Twagaggewola nja kukuwanaako omunda. Maama Beeka bambi enseka yeeyo. Tugenda mu maaso. Sinema fe yongerayo tugenda tutandika butandisa ate nate. Kina Uganda gwe. Tutandika butandise. Akati obudde nga bujja bukya. Muko yaganidde mu kanzu. Akageri kaali muko. Abayi mulimu abantu abalina olugezigezi. Uyajjanga muko yajja kimanyi nti alina okuba mu kanzu paka wanaavawo nga muko. Taagala muwazi ne mpale za ngundi ezo simafyetingi. Bayinza okumubisama amaaso ne batamuwankoko. Kati obuko enkanzu egibadde mujjo negerera gikeereddemu tugenda maaso. Olaba bingi. Era tebisobola kuggwayo ate kati alina ebyokulaba bingi. Bamutwala mu faamu. Alina efaamu ez'ente ez'embuzi ez'ensuku zonna no faamu. Kubanga n'ennimiro ebeera faamu. Obudde era kati ogenda omugagga ono nno yamulangirako n'amugamba otatereza mwannyinaze nja kumukujja ku mutwale ng'omuko aleese engatto z'ekibaliga ku mukyala zeyambala ekibaliga yamuleetera niigiina. Omuko n'atabuka n'awera otwala mwannyina naye kati essaawa zino omugamba nti mwannyoko wuuyo mutwale. Bagenda mu fida. Gava ku kikanga omuko ayinamu ettooke. Oyinza ofuna abagenyi. Omwana asenge ekyatatogolo najje. Kano kamwana kagundi okwegindi yagwa mu nnyanja. Kano kamwana gundi waiti bamusiba n'afiira mu kkomera. Abagenyi tebaggwaka. Naye banga ennyumba eyagala kugwa buli ajja alinayo kugeya. Ge mawulire g'atwala. Oli baba Nanziri yafumbira omusajja ennyumba eyagala kumukuba bannange. Bakozesa na katadooba. Ennaku eri eri ebayonka bayina ebiku. Naye obamu n'akasente. Gasikali yaggalawo geeti. Obamuko omuganzi ku buko. Kanyongere nkole munnange. Tufune ku buganzi. Kati asikali. Nagambye anyumirwa akalimu ke. Tabwekebera kere. Anzigaleo kere malendi y'obunyonyi. Bamugoba nga alidde obunyonyi ku kyalo kyonna. Najje nafunayo omulimu gwa sikali. Katulabe gye bigwera. Tulese mukodomi wa mutute mu faamu. Kiki ekyo. Tutu ayera bambi. Ayera tutu. Kati kamana ja tutu wanyi mami. Yomalirize kubanga. Lwaki olege tutu wano lwaki olera n'omaliriza ogende ku dduuka. Gulewo. Mutuma ku dduuka agenda gulewo bakasitoma budde bukeeye. Obaguza. Naffe tujja. Baakola edduuka erisuubuza. Ngenda kulwawo kuba muneeba n'abagenyi baludde okujja. Oleresa abagenyi kyali mbagenyi bannange. Bamuyise Mama Beeka. Tanyeenya abigula. Muko ebibalo biraba. Akati
Ko wali kukola. Abdallah Shede Jomba. Koze. Amulese mu nte. Ine gana ly'ente. Nenga luli yagenda nga n'asaba ebimotoka atema amasigiri ensi ekyuka. Kigambo kyo. Nenga tennaba kuba nti ekyuka. Soka weebuuze beekyukidde ebakyuse etya. Era bakyuka batya okunyumirwa ensi. Anchadde. Ate biggwerawa bw'omala okuginyumirwa kyekiddako. Omanyize kati laba firimu eno. banga wali mutu. Ojja gumira obwavu bwo. Ngamba. Oba ogumira obugagga bwo. Kubanga nali. Oweeseetinge wajja biggwera. Okaggweramu wa. Oli mulungi. Okusinziira ku ekyo kikyoli. Kijjamu busungu era nze mbadde manyi wanyu. Namugani munange wamba obugolera luli n'oŋŋamba mwannyoko omutwala. Mukoto ojja kunviira kwawo. Muko ekigambo ky'oŋŋamba n'onvuma obwavu. Kati ngenda kusasula. Yamulangira namuga mukoyiga okukola eno ensi yakukola kati muka akomyewo yagaggawala. Nonyamu gy'oyagala. Namuga ndi muntu eziri awo genda ololemu gy'oyagala yonna gwe gy'oyagala yonna. Kati omusajja mukulangira bamuwaddemu nte yamuyigiriza mbukola mbu Amatawa. Naye ng'era gwe tizikumanyi. egenda mu maaso njagala eri omusajja yalondamu ente eyina ebbina eddene bulungi ya kiro nga 5 jeru njagala eno yalondamu eya kiwombwe oba naye nange sibanze nondamu eyo awadde eggana lyete alondemu n'alondamu eya lubombwe erina ettofaali eddene ettofaali yokka lya kiro nga 7 oba 10 era togirabye Kozirabye. Eya lujyo. Mukama Katonda oyo akuddiza. Mukama Katonda akuddizeewo. Bannange wajjawo omukisa jjukira. Waliwo omwana wa muke yafa yatemwa mutwe. Obugagga bwa mukono butandika okujja. Alinga nga musasuddemu omwana bamuwaddemu nte bambi. Bannange teri alumirwa nga talina kigendererwa. Olakera kumaja n'akutonola emmotoka n'agikutonolera n'agikuwa. Naye nga mbi yakujjako okutwala emmotoka okufwamu emmotoka. Ate nga bigula ekintu ekisinga emmotoka. Ng'omuwendo gwakyo gwa bbeeyi okusinga ku ekyo kyakuwadde. Teri alumirirwa nga talina kigendererwa ebiseera ebisinga. Mwebali abalumirirwa nga tebalina kigendererwa nga nze. N'abalala. Vije Emi nkutumidde. Jambo sa. Emi videos ekyengera. Nentumira ku vije. Esemuke. Nawe nkutumidde papa. Akate. Kilo sukali ya kimutano. Kiko kitongoziza. Akiduuka bakikola. Tutu yazeemu n'atundamu leero akedde obukezi oli mukama waayi n'abagenyi. Tutu. Nzimbadde mugula ya mukyasa ereeze. Watunda 5. Tebemmakanyuse. Tutu ayongeramu nga mukama waawe taliiwo. Ayongeramu akasimbi n'atuuka. Tutu nga mpulira oyongeramu akasente. Bannange bagenyi bange mutuulira mama Beka. Mama Beka gwe. Enseko eyo. Bannange mulimu omukazi abeera ne kasimayiro. Bambi n'owulira nga kyekyo. Bannange tuwulira wano omuula. Mukamwa nnyina. Batuuseeko mu dduuka. Bano baali baavu. Nga balina gomesi emu omukyala gy'ayambala ye bulangiti kyekikubiro ye kade. Kati baabo. Baabo munnange baafuna sente. Nali ndi awo nga ngamba mune njagala ngamba ekyola sagala osibe wano ng'otudde njagala nkukolera edduuka naawe ofune ekyokola. Owulira? Loota. Bwe yali ali awo omusajja n'akubako surprise. Nga ngenda kukolera edduuka naawe ofune ekyokola bannange n'ankolera lino. Bannange kitiibwa nga kya Mukama. Bwekiri wewe okalaba amasa geego mukyala munnange munne Katonda yagaba Jesus munyumizaamu naye mwanyina zesa kyokula akulika annange olambudde faamu ayaniriza akuwa simayiro ng'omukaago sikeeri akazi we bati akulya sente n'azimala mu nsobo lwasika omukka n'okulayako omutwalo n'omwongera oyagala adde maaseke. Kati okiriya amaguka bumagusi obugagga bumususeeko asaze mwannyina nga wali mu sente empitirivu annaye tuulira akwesoda
Nange mukulya oyagala akokulya mwannyinaze. Namugamba nga nemugamba nti Mukama ateme ekkubo. Mukama ateme ekkubo watali kkubo yakuba n'omugo ku nnyanja ne wamera ekkubo. Bintu bya Mukama. Bannange mwannyinaze mukuliko mu faamu yaffe. Simayiru. Simayiringa. Naawe nokkirize. Ne mulimu omuntu asimayiringa n'asama bw'asamye. Ese simayiru. Mutereze mukasimayiro kamwako. Mura. Manya mwami. Tutere tuve wano. Omukyala bimutamye ono mukazi. Akolaga ebyobugagga byawe n'owulira gwe nyirinyiri nga omuli owulira. Oyagala kumutamwa. Mwewunya ngambye Yesu akuba ennyugu gundi ekkubo ku nnyanja bintu bya Mukama watali kkubo. Obudde tebugwina. Munnange obudde tugenda. Ebyobugagga metubirabye ne mbuladde nkusaba tugende. Omulaba nenga mutufu mwebale kujja kona. Nange mwebale kujja kona mwebale muddenga. Oli mugagga tokowa bagenyi. Naye oba omwavu omugenyi ajja n'okweka emmere. Akatamu n'okakubeni n'okayingiza mu kanzu oba wansi w'ekitanda. Okanda kunyumya mboozi buli ogerawo oti bannange mutuuke bulungi. Buli ogerawo oti ofundikira kigamba bannange muli muti eyo naye obandabira. Oyita nakugambako nti agenda. Obandabira oba ye bali batya kale bandabire ng'ogenda. Kumbe toyagala alye emmere ye. Alye emmere yo. Naye omugagga aganda onoonya ku matago w'omukebe. Unanyonira ku bulubandi. Bakusikire ku kipusi oba onoolya kisambi kya nkoko. Kuba enkoko zibaawo nga faamu. Naye omwavu enkoko yaba yagitereka agiwa ku nvunyu weegejje n'agiwa obukungunga bw'emmere kati lwanagisala Kulisimasi. Ayinza n'oteekawo akapanda baano baafa dda obukalabanda bwayingira n'ateekawo omusalaba nga gwa vvu. Osanga omusalaba nga gwa vvu nga waliwo obukalabanda awo. Edda bwe baatukanganga noga abaawo baleka balugu. Kumbe oli yasaze enkoko ye. Agala ukyame. Tugenda maaso vije baka nze nkuweereza baka video ze. Oba nze tezigenze waka. Baba yangu na mama tezilabbe bantu. Owulidde kerekere. Kerekere. Ago g'amaka g'abagagga. Kubaako bacyonguli. Abasajja baakola emba. Kati amaka g'abagagga ge gano. Omukyala akoza mututa. Ng'akoza mutosi y'omugaati nga balaba TV. Ate omwami abeera ku laptop ye. Aye mwami nanywa caayi kangende nywe kangire nywe. Laba omukazi wanyirira. Eyali avaako evvu. Nenga yeeyo akagaati akalya nga atakawulira. Naye omwavu akugayiza omugala. Akulira muli n'ama n'afula. Naye omugagga. Agayo omugaati nanga naawe onyumirwa. N'omutunire ndi ayi bannange ekintu kufuna ssente kye bannaye buli omu yeetaaga n'afuna ku ssente. Ssente enyuma. Azibazze mu bungi. Nasembayo ensawo za sukaali nga tezitambula bulungi. Bwe zikyalimu simanyi kubanga budde butambudde tongamba kuleeta sukaali. Wasembayo mulimu 53. Naye kati era weeziri walabika tewali kubajja nasanze omwana atunze kere. Ati batandika okubala bizinesi. Naggulo. Bizinesi etandise okukkakamu tebaasuubudde sukaali yaweddewo. Beetaaga emmotoka ereete sukaali omulala epakire esitule ereete. Baba bali wano. Vaawaawo. Bangi. Genda okole tambula ogende ku mulimu. Naawe genda vaawo. Omuzimu gulumbye gwa mutabani. Mwami. Kikyani gwadde ogamba aveewo. Don't worry mukyala. Badde ndabye bulabyawo ndaba akawuka ninga gavaawo. Tofaayo. Kugambye genda ku mulimu okole. Naawe vaawo. Naawe togenda kufuna mirimu. Genda okole. Wanzitakola. Azima anasonga. Azima anasonga. Dadi kiki? Dadi. Tewali. Hakati. Omuzimu gutandise okuddoga omwana omulenze. Hamuna bebi sewulya bulungi. Omugukyala tagulaba. Omwami tebakyamukiriza kutuula. Takirizibwa kutuula ku dayiningi. Alina kuba mirimu ssaawa 4. Omanye omuzimu okulumba eswera nejja ku TV. Omuzimu
bwe gulumba enswera nejja ku TV obadde olaba kafirimuko omuzima ate ne gujjawo otudde ate enswera ne bateekako pulogulaamu y'enswera obali ettemankima nga waliwo aliduumira afaanana Yesu Kirisito maama nnyabo effirimu yaffe egenda mu maaso aliduumira alinga Jesus akati omwami yeekazizza n'agenda mu kasenge ke n'atuddemu laptop ye kwali bamugobye mu ddeero asazeewo akole ku laptop bamugambye genda kukola tumanyi oba gukkiriza laptop ayinza okuba nga alina genda kwetikka egudda mukulu okyatudde ku laptop wangi okola ki ku laptop nange mwana wange akuta nebigwa nesonyiwa sinze nakutema omutwe oli ali defense wanzita genda okole movie kalabwayi kati omwami tebakyayagala atuule mukama katonda kale banna ebyandizeeyo gye byava kale saazi nayita mukama katonda leero yali yeetaaga sente nga takitegeera ali wano ekinze yatandika okwebuuza engeri gyanakikolamu kisusse ne gudda okaaba kuba empimi matu oba towulira ndeka nagendeka wowe ndeka babaze wowe baba wowe otwala yakuyiga yatuuka eno omanyi omugago tandika omugoba obusonda bw'ennyumba yonna mukyala ndina ekintu ekinsumbwa ku bwongo naye bannawe nandikigamba tojja kyagala naye mukyala kagendeko mu ddwaliro atandise kyogenda kulwala lumba ekimu mukyala kati olaba byobugagga bino ndowooza bye bigenzo atandise okuwaayiriza kyalo kati zitandise munanga abantu kati batwagala kutubeere bagagga kati batandise okutuloga kufuna batandise okubaloga abantu awaayiriza bantu tosobola kubeera ku mbeera eri gye twali tosobola kudda mu mbeera eri gye twali mubaleke baloge bajja kukonkakako nga tetugudde Yesu akola wannange ebintu byenfuna munnange yagala bitono osobola okubikuuma oyinza okwagala ebingi nga tosobola kubibeezaawo kati kyekiri ku mwami ono nagaye katunde olabe gye kaggwera gwe otema mitwe otwala bikuba buyondo okola banne ebikolobero naye wali essaawa ojja okuba nti ebikolobero bijja kuddira kati ono ye defense yatwaliranga omugagga emitwe emmotoka katono zimukoye nalabali akasasiro neŋŋamba bannange yempatwa gwe tumanyi oba defense yasibanga banne emiguwa akati bagirijja ye okirabye ekintu ekyo anti kiri ku defense kakati omusajja ono zamufuula atandise okulaba omuzimu gw'omutabani we ogw'omutabani gutandise okujja waali nga gumuwa ebiragiro tegwagala atuule gwagala akole tetumanyi wajja ebigwera n'atandika okubirowoozaamu akole kikyazzaako kikyagenda okukola n'ayingira eggaali ye zamwefuula naye ddala bugagga ki buno bwenyina buno yatandika okubalamu obugagga bw'alina nga si bwa mirembe zamwefuula kaliko oligino tokatya tugenda masa ate nate kaliko oligino tokatya ate nate ne babeera magombe kali zamwefuula atandise okwemulugunya abaana baganya okulaala emagombe bavaayo ne bajja bamusumbuwa kati zamwefuula abirowoozaamu lubeeranga olugero lw'abaganda lwe baagera nga luntuuse ku nze kyokola oba ddala owulidde naye ate
sijja kukikkiriza kangende mu nnyanja nzigiye eddagala lyeyampa nteeke mu nnyanja nkwate byonna byeyampa mbimutwalire kubanga kakati mutwalire nze nakugambye ayagala bidde gye byava apulaninga bagende ku nnyanja ajjeyo ejjembe ly'enkula lyeyasuulayo agenda ajjeyo ebintu byesimba byonna mu kibira abiddiza omuganga kubanga embeera emususeeko amaliridde biddeyo gye byava embeera abaana bamulumba obugagga atandise kuba ntabweyagaliramu yenno maama beeka mukazi wattu tamanyi nti baawa atema mitwe kyatu kya kikompo kyakineegiina angani munaye ntwalaako amunaye wanditamudde n'ogenda bannaye naawe ntwalaako maama yongulya ddi entambula yeeyagalira mu bugagga oli abadde agenda miwunyo gye abaana abantu bagula kwakukini bafudde ow'empigi yafiidde mu ye Masaka kwagala kutwalibwako mukyambo ly alina emaali ye alina kukusa amagendo ge yatutte ebibbe ng'omuganda ntwalaako babakuba amasasi mwembi waliwo kirumira yafa n'omukyala omu omukyala teyali tabiriimu alizamwefuula waffe kyeyakola kwe kupaakinga ku bbali n'asalawo alumba ennyanja ngenda biziikuulayo mbize ku musawo ayagala abizzeeyo bidde gye byava mpite wano kampite wakati mbize sina kyakola nkooye akooye ayagala abizzeeyo nakyo kigwe ababuddu firimuzi tiimu no sireepu genda ku YouTube ojasangako obusirimu bw'omutawaana ate wookakoonamu munaye kasaasaanye nagaye ba Uganda Build Uganda sirina kyakola kanzeeyo eddogo gye lyava zamwefuula amaliridde bw'ayingira ennyanja asokoleyo eddogo naye ng'ejjinja kwe yasiba lyembe ly'enkula likyali awo katukirabe ejjengo nakuliyita nakulisala wano ngende nsokoleyo zamwefuula ayingidde ennyanja asokoleyo ejjembe ennyanja nemumira owe ennyanja mbize bannange nga wayise ennaku zaali 3 esinema yaffe egenda maaso ati emmotoka z'abaamu zamwefuula batandika ozisika kabangali buleke dawuni zatandika oyisaawo emmotoka ze nga zisika zitwala zamwefuula ejengo lyankuba ne limuzza ku bbali omusajja yafudde baamusanga ku njengo wali ku lubalama lw'ennyanja wowe maama nnyabo agindekedde maama nnyabo ne muko yazze omutamivu waali poliisi yazze abantu bonna bakungwanye omugagga zamwefuula yabali yafuna sente kati poliisi yetangira abantu obutamutuukako kubanga yakoze mayiti yakoze kawogo safari na muzigo yakoze omulambo adresi magombe esente y'ekibi girabe edduka zamwefuula wuuyo maama mukafudde oyi maama nanga gindekedde ante ejengo limukuba mu kabina munda maama nyabo omusajja yali yatema abaana emitwe natwaddemu n'egyababe abadde yekalakasa agenda kula ejjembe ly'omusajja omukazi lye yamuwa ebintu abiddukemu kigaana ebiseera bisinga oyinza okuyingira ekintu n'oyagala okukiyisira kiveemu ekintu kyennyini nekigaana okukivaamu nekitwalamu ggwe ati dokita wa poliisi ayagala akebera alabe oba omuntu ono tebasudde musule mu nnyanja naye nga ffe twalabye ejjengo lyamuyonse akebera kubanga abantu batta abantu ne bakanyuga mu nnyanja oba nabakanyugawo ku lubalama naga nti ejjengo lye lyampye poliisi ebeena ne badokita maama omugagga afudde nze nakywejwe okunoonyereza okwange ng'omusawo ati naasi omuntu ono yesudde mu nnyanja yekka nga tewali amukutteko yakyekoledde eyakyeyambyeko yekka yeyetuttemu yekka ye naasi ono naasi yakola ku kawalata emikolo oyo annaasi nabo bakono ati afande jowe kale mweyambe mujeyo mirambo yammwe omulambo guma guyita mirambo mujeyo mirambo yammwe mugende muziike maama nyabo zamwefuula agenze
abadde bamanyi zamwefuula ayinza okuba nga yeekoza omuntu afudde amazzi afa akalambadde omukono gy'ofiiridde gye gusigala zamwefuula yali omugagga waffe yagenda okutema emitwe namwanda asigadde naye nze awo sikaaba ondekedde faamu maama Beka naye twala eri bwete wegeze mbadde vije mpaka nga nze nkuweereza Jumba Abdurrashid yezamwefuula Nakawoya Rosemary abo badda kuzanyiranga Mirina Kayumba John Donozio Kalema Fred Josepho Sumna Yamudani Karanda Sadike Namaganda Segawa Ninamanda Kevin Wanike Kare Francis babadde bazanye bafafa b'olurango kina Uganda atulinde kitundu ekiddako kiribeerayo tujja kikuweereza akume atakumira mpeera